bannakibiina ki NRM abazze bayitamu okuva ku mitendera egy'enjawulo olwaleero lwe bakungaanidde ku disitulikiti okulonda obukulembeze bwabwe. Ekayunga embiranye ebadde wakati w'omubaka omukyala owa disitulikiti eno Aida Nantaba n'abadde ssentebe wa NRM mu disitulikiti eno Moses Kalangwa, wadde nga kubaddeko n'abalala okuli Nalubwama Agatha ne Kyagaba Livingstone abavuganya. Oluvannyuma Agatha Nalubwama alangiridde nga bw'avudde mu lwokaano n'aleka abasatu battunke. Gye biggweredde nga Moses Kalangwa abameze n'obululu 415, Nantaba n'afuna obululu 38 ate ye Kyagaba n'afuna obululu 2. Omubaka Nantaba akkiriza ebivudde mu kalulu kano nga bwawanguddwa n'ategeeza ng'abalonzi bwe bakwekeddwa wiiki nnamba ekyamulemesezza okuba kuyiga. Mbadde obubwo sibusuubira kubanga kalunda katandise wosajjo. So n'olwekyo nebaza abo abayimiridde awamu nange. Nja kusigala ndi ddoboozi lya Bugerere. Naye bino byakweka balonzi ebyo mpewo kubanga bagamba okweka abalonzi babakwekawa nange nebuuza bwebuuza nabuddeyo mu meeting. Ate Katakwi omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Jessica Alupo ayiseemu nga tavuganyiziddwa ku kifo ky'obwa ssentebe bw'abazirwanako oluvannyuma lw'ababadde bamuvuganya okuli Private Ikabet Charles ne retired Kano Bashir Amodoy okukkiriza ne bamulekera. We decided to withdraw and give that chance to Mama Jessica Alupo. Time will come and we have agreed that I will get that position. Keeping united will make us work very easily, will make us strengthen the NRM party, and will make us transform our district and indeed the country very quickly. Ate Mubende okulonda kuzzeemu obuvuyo oluvannyuma lw'omubaka wa Kasambya David Kabanda okulagira okulonda kuddibwemu olw'abantu abadde batalina kulonda abalonze. Mu kulonda kuno poliisi ekutte n'omumyuka wa RDC Kasese Richard Nsenga olw'okwenyigira mu mivuyo. Abantu abamu batataganya okulonda kw'abavubuka akalulu k'abavubuka nga bajja babba abaana babatwale batataganya akalulu kaffe. Tegese youth camp agiyiye n'oyo gwali naye Kayonde bagiyiye saawa zino tuli mu structures z'abavubuka za NRM era ziyingiddemu. Kati gye biggweredde ng'abadde ssentebe wa NRM Thomas Ainebyona ayiseemu bulambalamba oluvannyuma lwa munne Aboho Patrick okumulekera ye n'ajja ku kifo ky'omumyuka we kyawangudde n'obululu obusoba mu 3. Ebukoma Nsimbi Muzibe Shafik Mwanje yawangudde obwa ssentebe wa disitulikiti eno. Kyokka by'ebifo ebirala bibaddeko embiranye era poliisi erabiddwako ng'esikaŋŋana amataayi n'abalonzi. Ate ye Kamuli amyuka Ssaabaminisita asooka Rebecca Kadaga awangudde ekyabakyala nga tavuganyiziddwa. Omukisa guno okubebaza ino okutuwa omukisa okubaweereza Women's League eya disitulikiti y'e Kamuli. Ono ategeezezza nga kati bw'alinze okuttunka ku kifo ky'omumyuka wa ssentebe w'ekibiina. Bwerebwako bakakasa nti tujja kukola action plan y'ebyokutambulirako bizagikola mu bwangu tusetinge program yaffe ey'emyaka 5 egiri kuyita. Ejjinja Moses Batwala abadde attunka ne Mwesigye Ngobi Steven ku kifo ky'obwa ssentebe. Gye biggweredde nga Moses Batwala yawangudde oluvannyuma lw'abadde amuvuganya okuzira okulonda. Mu local government mwabona ebyaliwo bandeeta opposed kwenyarem era bandeesa opposed n'olwekyo abantu b'Ejjinja nenda kubategeeza ndi diaspora NRM party. Kigambibwa nti ono abadde yakweka abalonzi okumala wiiki nnamba ng'abasuza mu hoteeri emu mu Jjinja. Candidate waba complaininze ku kintu musooka mwaleka mwasolovinga male male wajja mu maiso. Eno abalonzi katabagwangane mu malaka.
ate ye Mityana balondedde ku kitebe ky'essaza ly'e Ssingo. John Kintu awangudde obwa ssentebe bwa disitulikiti eno oluvannyuma lw'okuyitamu nga tavuganyiziddwa, ate ye Ssaalongo Kibedi Nseegumire omubaka wa Mityana North n'awangula ekifo ky'obumyuka, ne Minisita Judith Nabakooba n'awangula ekyobuwandiisi. NRM eyagala buli muntu era kye kino ekiseera abantu bonna okwezza obujja. Sooka NRM okugitwala mu maaso, njagala nnyo obumu, njagala kusooka kugatta tube bumu abe NRM. E Busia, Isaac Muwanguzi awangudde obwa ssentebe bwa disitulikiti eno n'obululu 421 ng'abadde avuganya ne George Ouma Adeya afunye obululu 136. But we are going to stimulate, empower, such that the NRM as a party, still we need a lot of things to do yet, but as we are coming in leadership, we are going to ensure that the NRM takes over the district. Abalala bayiseewo nga tebavuganyiziddwa. Abantu balooze bulungi era tuli basanyufu era NRM kujja kusinga.